Navigator, you've made my week, sincerely speaking. Ila kuno kusima kugende joli ngenda kuyita lukwakwayo mu lines ezimu ezanywedde mu zina zake ndoba oli awo zongera okutegerekeka obulungi. Abantu bano abagamba Bobi Wine manyanga kwanu gwa sobi batekawo nnyo embeera uganda okola background check bayina omusiri mwe bava. Misiri mingi kandabe waliyo omusiri gwa lumonde gwa kasooli musiri gwa mayirungi kuyinza kuba musiri ki oboli lisiro laba togenda kategeerako bayina omusiri mwe bava era ogenda bani profile picture bufaanagana bayina omuntu waabwe gwe balabanga Katonda gwe balabanga nti asobola okubeera ku ddaala lyerimu era mwani Kyagulanyi kyanaku era njakadde ekibala ekiribwe nti tesigenda kubaawo ekitongera mu kirowooza tulina mu manyi bagamba class attracts class abagoberezi bamwami Kyagulanyi baawukanamukko okubyemu awo eno tugendere omanyi bino temwagala biwulya naye nga gano ge mazima nammwe abava mu musiri oba mu nfuna ng'olina engeri gy'olabamu omuntu wo gye sitamulabamu oba nfuna waliwo eddaala mwami Kyagulanyi lye yavaako kuba nti yava mu by'okuyimba n'agenda mu paaliyamenti n'akontesitinga okuba presidential candidate oba president w'ensi Uganda. Alright, awo nno nze wenkubuuliza kati atategedde akola atya kuba nkimanyi ate be bangi. Muddeyo ku drawing board mutuule wansi ogambe nti omuntu waffe y'ono alina bisaanyizo ki asobola okuba chairman wa LC. Temugeregeranye LC ne presidential candidate oba president oba nfuna gaapo ogiraba eri waawo. Ndabye ku bibala by'okubanga omuntu mubugumyeko. Like people who reason like this because there are people who went to school. Nekali gotojja kufubutuka eri ovemu information efaananako bwe and ne bwe naakugambibwa still tojja bitegeera cause bijja kulwanagana n'entegeerayo. And that's the very problem that we are facing as Ugandans, you know. So singa tukkiriza what the truth is ne tukkakkana ne tubuulirwa ekituufu kiki and we adapt it, we are going to be better citizens. Trust me. Otherwise, thank you so much, Papa. Message well delivered.